Yasinzo okubeera omwa kubanga abantu bako mu kwagala kyogamba mbugoye oyagala basasula butabagala naye olwokuba tuli mu nsi ekula ne Museveni alina abamuvuganya mu bufuliza mbeze bwalimu ne Bobi Wine avuganya Museveni alina abagamba si yasaanidde kati abakulwanyisa oba banji tebasobola kubulayo. Yes man, kati Mr. Abtex kibi nnyo kubanga ku level Mr. Abtex nkulamusiza nnyo webale emirimu gyokola webale byonna byokoze kubanga alina byakoze tuyinza okubanga tetubiraba naye ng'ate famire ye n'abantu babikoledde babiraba kitekyegaani n'eggwanga naye nze nga Bafana sirabayo nnyo kyagamba munno kyakoze okuggyako ye yeekoleredde byakoze yeekoleredde osinzira ku kyokwogera kino kubanga for example ategesa sho alien skin yazikutte sente zonna naziwa alien skin n'azitwala oba yagenze n'akola n'afunamu ayagala kuteka alien skin nkwacho festival afune oba ayagala kuganja alien skin tutekeke sheno sente zivamu zizo ekyo kibayita okuyamba naye ba promoter babagula sente era basani baga million 10 n'amuwako deposit alien skin ekyusizamu anti kati ekyo kyabwe lwaki akireta mawulire kubanga yavudde n'agamba tagenda neddo lyayinza okugana ye n'anyiga najja gw'omuwala bw'omukwana n'agaana omukola ki okimanyi nti omuvuma nti wakula bubi olimba naye nga tobadde omukwana okimanyi omuwala bwakwana n'ogaana watomalaako oli wambwa naye okimanyi nti oluli obadde tosobola kyogera abakukkiriza olina obuzibu ne Abtex siinako buzibu kubanga tebalina kyebayamba eggwanga tebali mu kifaananyi ky'abapromota Abtex amanyi promoter yani amanyi promoter alina kukola kyokubera promoter okimanyi nti n'aba promoting ennyanya ba promoter okimanyi n'aba promoting kasooli nga bagenze musebo n'aba promoter naye oba promoter buli kukubanga oyambi industry ababayimbi alien skin kyogamba muno Abtex yamujjayo yamukole yasoko mukiza mu namutegeke ekyo alien skin kyogamba muno twamanyira ku kibuli kya Abtex nedda gwe ngamba nzira Bafana kyogalo gamuno ekibulu alien Abtex yateeka alien skin tekina kye kyamugattako nedda bwe kyamugattako nga gwe omuyimbi lindako anti bwe kyamugattako kyogamba gonti yafuna Abtex kyogamba mwagala Abtex mbuno ye wakabi kwa alien skin kyogamba nyanti ngamba olinga kyanteekamu kyogamba Abtex taba kuyimba alien skin yani promoting zesho Bafana nyina kibuuzo nedda alien skin taba kuyimba kati agenda tegekeyo omulala abayimbi gye bali aleteyo omuyimbi amujira muteke freedom sita atulaga abantu atulage n'amaanyi agasobola omuntu abeera atulaga amaanyi nti nakutta omuyimbi nga tayimbangako nga tebamumanyi laba kyakoze freedom city kati akadeni akwasazaamu ebivulu bino ebyenjawulo nekyadde South Africa olwokuba muno ayagala ebimu okufa lwammwe kumuteekako mbeera kulaga abantu bali erimbu mubi alien skin ebintu ebimu bitasobola n'abalala bonna abamu bwe babadde mutanso muteekako embeera ebivulu byo bimu okufa okukola ki mbeera y'abamawulire namwe mukiraba ekigenda mu maaso singa Abtex ne alien skin badde bakutula ku mmeeza emikuba gwe tukoleko ng'olinkonsayiringa n'abayimbi banno obadde n'entalo nabo n'olikonsayiringa ne bapromota singa badde bakutula ku mmeeza y'emu oza bandi badde kyekyandibadde kikolebwa basobola okulikonsayiringa industry bwe batula ku mmeeza y'emu ekyo kyakabi kubanga abantu okuwuliziganya okuteeseganya okwagalana okukolegana kyetusabirira kyetukolerera kyetwagala kibeewo kuba singa for example singa abayimbi bali united nga abayimbi bakwatagana singa industry teri bweti singa omunaji etatuyitangako ekitufu abayimbi muli bambega nnyo n'amaanyi mukolera state nkugambye enamba y'abayimbi abasinga kiba industry eganye kyuka singa abayimbi bali bakolera industry singa yakyuka dda kuba bandi badde gye balwanirira nga bonoga nti kati enjiri ngabo ng'omuntu nga tinga bula Bobi Wine bwalwanirira ebyobukulembeze twandibadde abayimbi balwanirira bya music nga balwana music adde ku platform eyo music olaba atambula si direction ya music omutuufu kale bwe baya direction ya music omutuufu nga ogamba nti gundi yaliko lwaki takiikira Uganda mu nsi eziddako lwaki Burna Boy nze kuba Burna Boy yaliko mu Africa mbulamu bwange mu kutegera kwange lwaki mu Uganda asaba emitwalo 15 ejja dola n'asaba private jet asaba atana ejja dola anti kati nze namanya ali ku 15 ejja dola tuba mu milioni 600 kati bwoba ogambye emitwalo 5 kitegeeza nti nga Burna Boy temumwogerera mbu bayina empisa embi ye Burna Boy kyeraga kirowooza kyakabinyo mumwogerera nti naye tuwulire nga mwogerera alien skin nti alien skin aganya oyimba bikimwogere Burna Boy mugambo mwogerere Bafana lwaki temuva mu music industry temuva mu music industry mu politics kibanga mukolera state mu music industry abatamanyi kuyimba bagenda okudda mu politics abamanyi okuyimba tukyali mu kuyimba era tukyalwanirira politics w'okuyimba abantu bategere okuyimba kyeki nkugambye Burna Boy yava asaba emitwalo gwe tebereza musinga omuyimbi e Uganda amanyi okuyimba asaba emitwalo just 5 nga gyayimbira
Uganda batakyagiberamu abamunene nnyo okusinga n'omukulu abamunene nnyo okusinga ne vice president w'eggwanga lino. Okoze statement egamba amuna badda mu politics batamanyi kuyimba. Chameleon tamanyi kuyimba ng'agenda ku politics. Anti okulimba kuba ku mulemi. Buli agenda mu police okuyimba kuba ku mulemi. Leka nkuwe example. Ogambye tebaba tebamanyi kuyimba. Nkugambye okuyimba kuba ku mulemi ne waba anti okuyimba kukyuka. Osobola kubanga wali oyimba nnyo empewo z'okuyimba ne zikuvaako. Nga byoyimba tebikyakwatagana. Nga tebikyakwatagana tebikyategerekanga nange tolina kyongamba nkukubirawo endongo n'oyita jjajjawo ne mama wuliriza my brother. Oba ogenda ku lubano oba ogenda Katonda. Nze buli ayingira ebyokuyimba tasobola kunkuba ndongo. Buli ayingira ebyobufuzi. Oba agenda ku lubano oba agenda tasobola. Osaba bato. Muganda wange omuntu yenna ayingira ebyobufuzi tasobola kubatolinga na Ziza Bafana. Mu byokuyimba. Mpozi mu byobufuzi. Enkolagana y'abayimbi ne ba promote esigadde wanga tumaliriza. Bapromota tubetaaga. Bapromota tubetaaga. Wanti mbadde nkyagala ga promota sina kituukako. Njagala kugira ekinyuzi kiri ekikulaga nti omuyimbi w'amaanyi okusinga oba n'ekintu ky'ekyo obukulembeze bw'ekintu kyonna. Because kankulage mu by'obugaga kankutwaleko. Wano singa okuyimba kwaffe kuli organized. Omuyimbi asinga Uganda yandibadde akunganya abantu omutwalo gumu ekitono buli waagenda. Kitegeeza abantu baba bayingiddwa omutwalo gumu ze milioni 10. Milioni 10 ng'omuyimbi w'amaanyi kubanga abantu bajja lwa ffeemu yo lwakuyimbako. Kitegeeza okulanga tekuba na kw'amaanyi nnyo mututaddemu tuyitomo abawanvu n'abampi. Kitegeeza nti okulanga muba mutaddemu ekyetaagisa nti shobo bo gitadde embaale n'otimba kamiri n'afuna abantu mutwalo ze milioni 10. Kitegeeza gwe promoter oba ofunye n'omuyimbi we shobo eba yiye nga simple ya promoter. Milioni 10 bwajjako milioni 5 zidde ku account milioni 5 asobozi gabanyaamu n'ayambako n'akola ki enkya nadde wala. Enkya bafuna milioni 5 n'enkya weekend neggwako. Lindako. Kituufu obutasoma bubonyabonya abayimbi naddala mulembe guno ng'abantu bakyogera bobonyabonya abatalina talent ng'oli yasoma nga talina talent ebyokuyimba abijjamu talina talent tweyanzizanye naye alien skin walozekaawo n'oyegako na alien skin omugamba wadde oli ku top ne waliwo akaseera olina okukkirira kendeezaako amaanyi mangi ate amaanyi akendeeza eki mpozi ng'assa omuntu mpozi alien skin ng'agudde omuntu mu bulago bamulabye ng'abba ssente z'omuntu nga ddala zitwala bakoze eki naye bw'aba ng'agamaanyi gazzerwa ffeemu ate yeeyongere bweyongezi maanyi enayisaawe ng'omuyimbi wagenda ku show nasanga nga omukisa gukute promoter naba nga akubyeko asaba akasente kanyi n'agamba biri byaggwa nyongezaamu mwe mwine okubuta ng'abayimbi bwe baba ng'ali enskin ava mu ndagaano gye baba bateesa